kanisa teyalutonze wadde mu ddakiika ezazzeeko nasobodde okufunamu olungubanguba nenvuga emmotoka ne tugenda e Mulago nange gye nafunidde treatment nsaasira ab'ennyumba omukadde w'ekkanisa mwazaalibwa wadde twafuuka baluganda kuba mu Kristo tubeera baluganda era tukola ku nteekateeka ez'okuziika kugenda kubeera okwakuba kutaano naye nga mbeebaza bannayuganda essaala zammwe nkyali mulamu era egguliro lino ndikoze nga ndi mulamu treatment ngifunye sirina balala bwenzijjanjabiddwa okujja ku ddwaliro ya gavumenti e Mulago era kyekyanzijjidde nti vuga ng'odda Mulago oluvannyuma lw'amasasi omukulu Balamu Balugahara gwe ndi naye wano Honorable Mawanda ow'oluganda ono basaaliza n'abalala bangi nnyo lwakuba nti bano be bayimiridde mu kamera n'ennyumba ejjudde wabeeru wajjudde nfunye ku mukisa ogutali gwa bulijjo okulaba nga bateekawo tenti n'obutebe ng'awandibadde olumbe nti nafudde ne babireeta mbiraba ku Mukama bye yantuma okukola tebinnaggwayo singa bibadde biweddeyo nandibadde nagenze naye nkyaliwo so tusaba abalina emitima bwe gityo kubanga mu Uganda sinze gwe basoose okusindirira amasasi n'abalala bangi abalala baalugenda akaawonawo ndowooza kati tubala batono Jeno Katumba Wamala nange nebaza Mukama nti angasse ku abo bawadde second chance sina bigambo bingi byakwogera Mukama bampeera omukisa okuggyako muganda wange Balamu ng'alina kyalabye Honorable Mawanda. Twagala kusooka okwebaza Mukama Katonda ayakuwonyeza amasasi omusumba Bujjingo. Amawulire gano we gatuuseeko ffenna twenyamidde era ku makya ga leero Mukama waffe General Muhoozi atulagidde tujje tuleete obubaka obukusaasira n'enju y'omugenzi omukadde w'ekkanisa yafudde nti ali wamu nammwe nti gyali ali ku mirimu gya gavumenti naye wanaabanga akomyewo agenda kufuba okulaba nti akwegattako ate akusaasidde nnyo ate ne yeebaza ne Katonda nti abatemu babadde baagala kutta ggwe naye babadde baagala kulumya ye so ye nga omuntu agamba nti yawonye okulumizibwa omutima omukwano gwe singa yavuddewo nti era anyoleddwa nnyo okufa kwa omukadde w'ekkanisa ali wamu naawe era agamba nti ajja kusigala nga akwagala era yeebazizza Mukama okukutaasa obulamu bwe byebyo tumaze. Okay, oyo ye musumba Bujjingo Alozias yakubiddwa amasasi wamu ne mukwano gwe gwe yabadde naye mu mmotoka ye Katonda n'amutwala mukadde w'ekkanisa Uncle Richard so kyekyo tubadde eno mu maka ge Namayumba abateekateeka okusaba kw'enjawulo ko n'okugenda kola enteekateeka eza oyo eyavudde mu bulamu bw'ensi eno CBS FM nange George William Tamale.